Ebyoma by'okuteza karuru ahabwo mwaka 2026 ebirukumanywa nka biometric machines byahereze kwiko mu ihanga okurugirira akaciko karikwebembera ebyokutera karuru mu ihanga. Ebyoma ebirukwingana emitwaro 6 ku rugo mu kampani ya Sim Valley Limited byahika kishayi kyenyonye Ntebe ahashaha 6 zekiro. Simon Byabakama mugenyi orukwebembera ekitongole ky'ebyo bururu n'abakozi batahibe nibo bayakire ebyoma ebi. Ngamwe bulabye obumu buli wanu bwoza mitwaro 6 etwakafuna ko lwaleero era nyonye bulese hiyo mugirabe mabega titwagala kwebaza kampani ya Sim Valley ya bwebo mulimo gunu egituukirizo mbudde waliwo mu kyasigaddeyo buwera mitwaro ngena ne musobyo nabo batugambye nti November wenegwerawo bujja kuba bumaze kutuuka mu gwanga lino. Njagala kakasaba na Uganda bonna nti obuuma bunu bugenda okulongoosa oba bugenda kuteekako enkola endongosereze muko mu ngeri akalulu kagenda okubibwamu. Bwanyuma y'okusya ebyoma ebi akishayi kyenyonye Ntebe omuramuzi orukurra ekitongole kirikuteeza obururu Simon Byabakama yayoleka ebyoma ebi omu butongole. Buli muntu yenna omulonzi aneetaba mu kulondako alina okukakasibwa kuuma kano obanga kuuma katisobola kukakasa ku kinkumu kagenda kukakasa feesi yo. N'olwekyo twagala kubiriza twagala okukakasa bannayuganda bonna nti akakiiko ebyokulonda keetegese kagenda okutambuza omulimu bulungi era tulabe nti akalumulo kaffe kamazima n'obwenkanya ate nga kalimu kemirembe. Ebyoma by'omutindo gwa iguru nk'ebi nibyo byabanza mu ihanga omurundi gw'okubanza. Ebyoma ebindi ebirukwingana emitwaro 4 nibiteekateekwa kuhika mu ihanga omu kwezi okurukwija ekirikumanyisa ngu byona nibyija kuba nibyingana omutwaro gumwe ebirije kukozesebwa omu karuru. Naye buli kuuma kagenda kubeera nekibiyita power bank oba spare ya power enosobozesa katambuza nga gali battery eweddemu. Tukimanyi nti obumwano okukozesebwa bulungi n'okutuukiriza ebyetusuubira abantu bagenda obukozesa balina okufuna training entuufu. Amakuru aga gakushakibwa Christophe ahimbisibwe omuli Ntebe.